Okubabuuzaako mwenna abalabi ba TV mwebali kubanga kwemuli mwebali kusalawo kubanga mulaba TV eno okubanga ebazimba ngebongerako ku bulamu bwammwe. Of course ndi happy ngogyeko nti mwami is my pastor ate nga he's my boss. Kati bw'oba olaba nga boss wo yeeyongerako, it's a challenge for you okweyongerako. Then as a pastor aba peseta nti bw'oba ogamba nti toyagala kusoma nga pastor wo already akuleading asoma, then oba nawe totegeera bulungi. So as a leader atuchallenge nze ng'abantu ba leading. Yes. Already ndi ku ssomero mpozi olw'ekisa kya Mukama nsuubira okumala next year. Naye after that era nzirayo nina okuddayo nina byenjagala nga biri mu different kanzite ki oba fields byenjagala okusomako. So sikiwanti okusoma kukoma Mukama wagamba nti komawo obuvunaanyizibwa bweyongedde nkomaawo, but ndi ku ssomero. Siri mu kusomera wano, nsomera ku Cavendish University. Ndi mu field gye ndimu already eya journalism, so gye ndi mu kupasuwinga nti wadde siri mu kunoonya mulimu naye nina okweyongerako okumanya mu kyendimu. And as a leader mba nina okumanya nti abantu be nnaakulembera oba benkulembera bakola biki, neetaaga kuba leadinga ntya mu field ey'amawulire. Challenge esooka bwe buvunaanyizibwa bw'osangibwa nabwo okuddayo okusoma, nti oba olina okubalansinga nga maama, mukyala, mukozi, byonna byonna olina okufuna support okuva ku mukamawo nti bw'oba otuuse okuba nga osoma akuwa obudde. Bw'aba mwami alina okuwa obudde, ate abaana balina nabo okuwa obudde, but you have to balance. So challenge esinga ya buvunaanyizibwa. Okuyamba kwange kuba kwa mukazi era nti kwe kuzza munna amaanyi, kwe kumujjukiza obuvunaanyizibwa bwe nti oba ali ku church oba ali ku oba ali ku mulimu alina okubalansinga ate n'ebitabo kubanga bakiyingiddemu ng'akyagala. So as a wife I come into support. Bw'oba weetaaga nti waliwo ekiseera we twatuuka nga tulina kukola discussion babiri, ze tuyita university discussion. We discuss together because byabadde asoma theology ng'ate ffenna tuli mu church, ffenna tusoma Bible. Kati we mudiscussinga ababiri oyinza okuba tomanyi byonna naye asobola okufunamuko kalifu. So you find nti mbadde nina obeerawo nga partner we mu ssomero naye ng'ate sisoma naye. Tafunangako ku retake wadde nze ninayo retake. Of course anyombesaamu nti lwaki wafunye retake, naye retake namunyonyola lwaki nagifuna, waliwo na failing o balansinga school and work. So yeah negifuna but nja gikola njiddemu ntereere mpite. Obudde omuntu gwe nafumbirwa mumanyi, so I fit in his schedule okubanga naye ate simulemesa kukola kyalina kukola. So obudde bwo mbufuna bwe nina okufuna. Si kumukyusa naye I think buba buvunaanyizibwa bwa mwana muwala oba mukazi mbulamu bw'omuntu yenna nti ne bwe yandibadde muganda wo, omuntu yenna bw'oba oli mu bulamu bwe, even as a friend, make sure that you add value. Value eyinza okuba nti kati ku baami baffe erina kulabibwa esooka nti omukyala bw'ajja wabaawo change. So omwana yenna omuwala oba omukazi olina okuba nga oli value adding ku mikwano gyo, ku boosi wo, naye okusingira ddala mu makaago. Omusajja alina okuba nga oluvannyuma lwa buli mwaka basoma state of the nation. Kati omwami bw'asoma ey'amaka ge nga ddala olina kyoyongeddeko nga totoddeeko. Yes. Mbadde manyi kiina kuba bwe kityo. Omuntu bw'oba oyagala munno aba takwasa nsonyi, era w'olabirwa nti omuntu takwagala kwe kubanga omuswaza, kubanga bw'aba tosobola muyita mu bantu then omuswaza. So mbadde manyi kyekyabulijjo bwe kiina era okubeera. I was happy
but it is what was supposed to do towards. Ndi mukyala Muganda neddira Lugave naye family gye nayingiramu nakirwanako nnyo naye ate ne bandaga ewaabwe kirala so obuko obwo nina just bawa kitiibwa naye si kino ate ekyobuko nti sezaala nnyazaala yes naye ng'ekitiibwa kisigalawo nga nkibawa embaga eyani omwami yawasa so olunaku lwaliŋŋamba ng'embaga egenda mu maaso teri muntu ali mu mukwano nga taba ready so obeera ready ever ready okay ekisookera ddala ndowooza bw'ogamba abantu abasinga balivinga obulamu obutali bwabwe obulamu to impress others oba obulamu kasita bukosebwa ojja getting into depression. Ekyokubiri, I live a realistic life. Numwa ndi muntu sagala limba bantu nti sirumwa nseka nkaaba kati nze nzikiriza ze bayita emotions okubanga zibaawo. If Jesus wept atenze. So I live a normal, a realistic life. Bwembanga nyize nja kukaaba, bwembanga nseka nja kuseka. Sagala putting up a face nga si bwempulira ending up ngoli mu depression. Ekisookera ddala siri ku social media, so I don't get affected ku bantu. Siri ku TikTok. Social media kwendi ndi ku WhatsApp. I think that's social media. TikTok is fake account, Facebook fake account, Instagram fake account. Sina wendi. Era we manyu engendo okubeera very soon is YouTube for content atenga ya bintu byenkola. Si kudda okweraga kuvuma bantu, but I'm not anywhere. The Twitter negative energy bye bintu ebitumakinga. They make you stronger, they build you. Toyinza kuvayo n'ogamba nti kiso nga tebakyose kihitinga. So if you want to be tested, or okukkiriza okuyitamu eyo test. If you want to come out and claim to be a strong woman, then okuvayo ebintu ebyo ne bikkuba. So nze mbirabanga birina okubeerawo in life, but kyenyinza okugamba omuntu yenna nga si Katonda, nga si taatawo, si maamawo, si mwamiwo, si mukyalawo, si mwanawo, never get affected. Ekigambo designer ndowooza oba simanyi oba nze etakitegeera, but a designer ye muntu coming up with an idea of an outfit gwe sitalina nti naye nze nkwata bukwasi nendaba ekintu nti waliwo akyambadde nga oh it's nice kanti twali wa tailor I get materials ne bakintungira and that's how I put up my outfits. Ebirala biba already made. Ebintu ebinkabya biyinza kuba bisatu. Sijjaga my weak points naye biyinza okunnuma. Kangambe bina. You attack my faith, ekyo kinnuma. You attack my husband, kinkabya. You attack my children, kinkabya. You attack my parents, kinkabya. When you attack me, oba werimbi. Atya omukyala w'omusumba alina kukola ki? Okubeera mu mwoyo kyekiriwa. Ebintu byenjogerako content biri bibiriko lwakuba abantu baagala ndowooza obeere 24/7 ng'okwotinga scripture. Ebintu byonna bye bagamba nti bibi. Today from the beginning nze manyi kyemutegeeza that we talk about sex. But tuddayo ku beginning ya creation Katonda bwe yatonda omwami n'omukyala yabagamba mugende mukole ki? Muzaale mwale. How are they going to procreate without sex? So church eyagala running away
ku kintu ekyatondebwa okubeerawo nga tekyogerako in the end Satan n'akikozesa against the church manipulating the sex that God created or ordained from the Garden of Eden. So it's not sin kyetwogerako bakitya buti ninga bakikola. It's my purpose. Buli muntu osobola obeera ku mawulire omuntu n'akuvuma lwaki okola mawulire lwaki toli lawyer. So ekintu kyonna ekiri big and heavy for you to comprehend ojja kivuma. So abamu kibazitoweredde because si kyabwe kyange kwogerako. Why do you give people that fear? Simanyi bantya sijja kulimba. Bafaani baani? Ekisooka muntu useko mutya? Exactly. Kati basabe Mukama ekisa bantukeko but I'm accessible. Kisinzira naawe engeri gyozeemu. Bw'oba ojja onvuma I'll hide from you. Bw'oba ozze ng'oyagala kwogera nange bw'ojja mu bulungi I'm available. So ndi accessible kwoyo ayagala oku accessinga. Pate tetugikoze eya graduation. Pastor enjiri gyabulira ayagala ogirivinga era agamba nnyo aba graduating nga ssente za pate zitera okuba 3 million plus zikozesenga capital. Okugamba obusemba eri omukulu. Omukulu ani? Pr Bugingo njagala okukongratulatinga ku lugendo lw'otambudde ate ne kyotuuseeko. Kirungi nnyo eri ffe b'okulembera eri ekkanisa eri abakozi bo ne famire yo. So tukongratulatinga era nga tugamba ntolekerawo kwagala kweyongera kuyiga. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 oba 0755 3 731 oba 0777 23 4 King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.